Nzenfa chenjo yo chimanyi vamu byokwe kunyanga nzenfa chenjo yo chilina webale wanekero muko yo mgama mtabagana bange, it's your boy Victor's Ginger Boy Oliku SMX Media, and keep it up, don't change the dial. Nikugamba puleti Nicole kati amanya abakuli yako omanya abakuli yako nyoko munaku nkugamba puleti Nicole tokuba matama mu kamera gonnoga kuvyeyo omanya abakuli yako zomanya abandi yako ebya Pretty Nicole amazima ga Katonda simanyi nawa exactly wakubitandikira oluvannyuma lwa Akatambi akali mu kubeera nka saturating ku social media platforms ez'enjawulo, buli omu okuvaayo n'ayogera omugambo ogutokomoka. Fe wano ku SMX Media tukkiririza nnyo omuntu ne we tubeera tumusanza bba, tukkiririza nnyo omuntu oyo wagamba ddala kituufu yenze yabadde abba, awo nga tugamba yoyo omuntu yabadde abba. Naye Akatambi akali mu kubeera nka tamuzibwa ku social media platforms, Pretty Nicole avuddeko official Facebook page ye n'ateekayo obubaka obulinganga obukakasa nti dda kituufu Akatambi ako ye yalimu. Obubaka bwali mu kubeera ng'ateekayo oluvannyuma lw'abantu abasinga okubeera nga bareactinga kwako Akatambi. Avuddeyo n'agamba mbu ye okukwata nudos ze niwe tujjo ziyita oba obutambi bwe n'akakwata n'akasindikira omuntu, kitegeeza nti omuntu oyo mbeera mwesize. Pretty Nicole yagezaako okubeera nga nnyonnyola n'ategeeza munira awo, that means mbeera nkwesize. Naye ate ggwe okwata Akatambi ako n'okasatulating oba n'okatandika okubeera nga katamuzibwa ku social media platforms ez'enjawulo, kitegeeza okyali mwana muto, otoli musajja wabula oli lulenzi. You are not a man but you are just a boy. So n'agezaako okubeera nga agamba nti Pretty Nicole ayinza okubeera nga omusajja ono yali amwagadde ebyaddala okutuuka okubeera nga amusindikira. Bino ebigambo bya Pretty Nicole, so n'agezaako okubeera nga tablaming oba tagamba mbu Akatambi akali mu kubeera nkatamuzibwa si kake, ayalinganga akkiriza mbu Akatambi kake. Dr. Kruthum avuddeyo n'ategeeza eggwanga ng'omutima gwe we gusaanyeewo oluvannyuma lw'okulaba ebintu binene nga bitamuzibwa ku social media platforms ez'enjawulo. Akatambi nandibadde nkakuzannyira wano naye Akatambi ndowooza nkazannyemu story eddako naye amazima ga Katonda ate temukansaba sinnabeera nga nkalaba kambaga temukansaba sinnabeera nga nkalaba, nze sikamanyiiko, simanyi nawe kafaanana, sinnaba kubeera nga nkalabako, so temukansaba Akatambi ka Pretty Nicole. But besides okubeera Akatambi ako akali mu kubeera nga saturating ku social media platforms ez'enjawulo, still Pretty Nicole ate ali mu kubeera nga acreatinga abalabe bangi compared ku mikwano gye yandibadde acreating. Olunaku olw'eggulo lwenakuzanyidde audio ya Pretty Nicole yabadde anyumiza mukwano gwe n'ategeeza eggwanga ng'omukyalo ono yali agala mufunirako fame ate wali omusiyazi. Babe omukyala avuddeyo n'agamba nze nina abaana siri musiyazi. Ekifaananyi kye yalaze mu bantu mbunza ate ndi musiyazi, ate ekyo kifaananyi kitta nnyo erinnya lyange. Akatambi kankakuzanyira okuba gye katandikira paka gye kagula naawe osobola okubeera ng'okeerabirako, nga sinabeera nga kakuterako kankusaba mbe subscribe nga ku SMX Media gwa gisooka okubeera ng'olaba updates buli zimu ze tuteekayo. Kujukiza n'okujukiza ennaku z'omwezi nga lumu March tugenda beera wa Lydia Jasmine mu first born concert ya ku Hotel Africana okuyingira kutandikira ddala ku mitwalo 2 tube tusobole okubeera nga tuba supportinga. Mitwalo 5 omulaze Buguda yaffe yonna kati visa efudde, visa efudde. Choko ye mwana Pretty Nicole abadde agenda ye Germany yagale lwaki wamulaze amatama gonna ate nagamba omukyalo yakusaba noduzizo tomuwa byonna, wagenze mulaga Buguda zonna amatama gonna gonna ogakubye mu kamera gonna agalabye kati agatuwadde.
omanyi abakuli ako omanyi abakuli ako nyoko munaku nankugamba Pretty Nicole tokuba matama mu kamera gonna ogakubyeyo omanyi abakuli ako zomanyi abandi ako kibeera ekyokuyiga Pretty Nicole gy'oli nti si buli mukazi ajja mu bulamu bwo nti abazze kukuyamba. Many people they come to use you kati bakozesezza. Nze oyo mukazi namulabirawo nga yakajja ng'agamba Pretty Nicole njagala kutwala Germany teyakutwala. Buli muntu ajja mu bulamu bwe aba n'ebigendererwa. Oyo mukazi olowooza Pretty Nicole yandikututte Germany nga yennyini yeeremeredde ali ku minyo gy'ambalaasa akomba. Oyo mukazi yandikututte ebweru Dokita Kuluthumu mbadde nkusaba n'obuwombeefu omwana ono tomulekerera. Omwana ono baamulimba ate ngenda kunenya nnyina. Gwe maama wa Pretty Nicole gw'obwo bugomesi bw'oleega gw'atadde ono omwana ono lwaki tewamugunjula mu butaala egw'obugomesi. Mukazi gwe nkunyiigidde nnyo ate gwe wateekamu amaanyi basibe kafuta. Wamanya nti omwana wo mwenzi atambuza ettama ku ttama muzigo ku muzigo. Ne basiba omwana oyo lwaki tomukwasa omuntu omumwagala okulya kati amatama g'omwana go gw'olyako aleega obugomesi nnyini aleega obutengi kookirabe Pretty Nicole si buli ajja omuyamba nti oyina omukkiriza. Abawo Franka yali amu n'asuula naye yali agenze eyamba yali n'asuula teyali abaho. Nyina ye musiru aleega obugomesi aleega obutengi. Kaye Wisdom yali n'asuula yajjanga ku kooti n'awuba n'obutabo mbwazze mweyimirira kumba abalamma naye. Kaye Wisdom ku ntale zibadde ku apu lwaki obadde nga tojja lwaki wavayo ku Pretty Nicole. Nze buli mwana yajja okuyamba Pretty Nicole nalaba nga ayagala mmulya. Waataba mukazi yalina kuba musajja. Era omukyala yali yayambyeko ono omwana Pretty Nicole yali Dokita Kuluthumu ate naye yali abala views. Naye kale genda n'owa views ove ku bantu abaagala okulya. Kuba kati Dokita Kuluthumu alina Akira Muguggwa. Gwe baneegatta ne Akira Muguggwa. But what I know, omwana oyo teyandivudeyo kugamba mbu nze ndi musiyaze. Ekyo ekifaananyi kye yalaze bambi si kituufu. Because nze ndi mufumbo, nina abaana. It's too much. Okitegeera. Ebyo byonna byandibaddewo naye ate tokola ki? Tovaayo ate n'ogamba mbu nze ndi musiyazi. Okitegeera. Bintu bingi waliwo bye nandibadde nkugamba kubanga saagala kuyingiza mu mannya g'abalala, but I just want to talk about my side of the story. Alright, abajula abalungi mwenna amanya n'eddoboozi nze